Olwaleero mikwano gyange njagala mwegendereza bantu. Omuntu ow'empisa nyingi atayina kasente oba tayinaamu, kubanga okubeera obulungi sente. Weegenderezanga nnyo omuntu eyeegonza naye ayina kye yeetaaga. Omuntu atali mu mbeera ennungi naye n'omulaba yeegonza nnyo, abuuza, ayogera mu kaloboozi akakakamu, mwegenderezanga ennyo. Naye semberera nnyo oyo omukakamu ate ayina. Nosanga oli aliweeroofu, ali bulungiko oba ali bulungi naye ate nga mukakamu, awuliriza. Ensi eno abantu basinga bakozesa ekisa gwe kyoyina oba nze kyenina kutukosa. Ekisa kyo kyoyina, obuntu bulamu bwe tuyina, ne babikozesa kutukosa. Oyo muntu atayina na kyakulya oba kyakunywa oba w'okusula oba tayina waatandikira naye anoonya waakulinnyira, waabulabe nnyo gy'oli. Kubanga nze nkubuulira according to experience, nkiddamu. Weegendereze nnyo, oba mukwano gwo oba wa famire oba ani, oyo ayina empisa nnyingi olwaleero atayinaamu kasente oba tayina kyakulya oba kyakunywa, naye n'omulaba ngu wa mpisa nnyo. Bw'azifuna afuuka sitaani, oba bw'afuna ekyabadde akwagalamu afuuka kirala, oba bw'akulinnyirako afuuka kirala. Naye ate bateera kwerabira gwe oba nze ow'ekisa ekingi, oliko n'omukisa, gwe oba nze ku kisa ky'oyina, oli bw'akukwata bulungi oliko n'omukisa, akufunako omukisa. Naye ate kyekimu gwaliko n'omukisa ate gw'oliko n'ekikolimo. Bw'atakozesa omukisa gwo bulungi akujjako ekikolimo, ye mwennyini afuna ekikolimo. Otegeera ekyo? Gwe oba nze omukisa gw'oliko oba gw'owa abantu ne bafuna, gwe kyekimu ate oliko n'ekikolimo. Oli bw'ahisa buba omukisa gw'olina ate akufunako ekikolimo. Okitegedde? Kati
wegendereze nnyo oyo omuntu yeeyisa bulungi atayina bw'afuna afuuka kirala. Kitegedde? Kati genda mpola gundi, genda mpola gundi, kubanga essaawa yonna linda makungula essaawa yonna ekigenda kubeera eyo linda makungula go. Linda amakungula